Yes, whatever nkwandiza ku Fadi TV uji wasibyo tya jeba lyosizako engalo essaawa eno ngina kusaba subscribing ate ompere video no like bagita Fadi TV uji munansanywa mukatonde dobozi sidungi senyiga kati senyiga yalumbye naye nga ajja kuba awo ne sawa nina kusaba subscribing ate ompere video no like ensenga za Kapeesa zizemu kutambula musajja mukulu nobukyanga afa mpaka nakakati Omulambo tegutuukanga ew'okumuziika baateekateekawo dda essaawa eno bazadde bonna bali mu Maziiga. Maama ali mu Maziiga balinze Omulambo gutuuka kampuni Kapeesa mwe yali akolera tebifanako wadde n'akamu singa Kapeesa teyali lubyanza Omulambo gwe gwandibadde gwakomawo dda lwakuba ku social media eryabawakana nti Kapeesa yali akyali mikono gya kampuni naye singa Kapeesa yali akyali mikono gya kampuni Omulambo gwe gwandibadde gwatuuka dda. Abazadde balinze Omulambo tegulabikako n'ew'okumuziika baali baateekateekawo dda naye Omulambo gw'omwana teguvaayo gye yafiira mpaka nakakati balize Mulambo gwa Kapeesa naye nga maama we ali mu Maziiga. Ab'effamily bangi nnyo baavaayo ne bagenda mu kampuni eyo Kapeesa gye yayitamu okugenda naye kampuni nga yeeraga tebigikwatako wadde n'akamu. Kampuni nga yeeraga tebikyagikwatako. Ebisesinga kampuni bw'ekola kale eriyo kampuni ezimu ezimanyi okulaga embeera bwezityo ng'abantu bafudde abayita mu mannya gaabwe naye ezimu zitera okufaayokko. Naye ate bw'oba tewabejjamu nga bafuuka lubyanza nga tewamalayo contract yaabwe ate awo baba kulinako obusungu baba kulinako ennugu. Kapeesa abaana abamu ku TikTok kwosa ne bakadama basinga byakolanga nabo mu kampuni abamu bagamba yali amazeeyo contract abalala bagamba yabavaamu n'agenda nga tamazeeyo contract ya kampuni eyo yamutwala. Kwegamba ebya Kapeesa byo bitabula bambi naye nga maama we ali mu Maziiga, family eri mu Maziiga, baganda be bali mu Maziiga olw'ensonga ndi balinze Omulambo gw'omuntu waabwe gudde aziikibwe kwa bagamba yafa. Omulambo wandibadde gujja n'aziikibwa omuntu omanyi omuntu okufa ng'okimanyi yafudde naye ng'Omulambo togulabako. Ebiseera ebisinga omuntu bw'oziika omuntu n'omuziika okuguma muli mu mutima ne bwe obeera n'omulowooza ng'Omulambo gwe gukyali eyo gutaayaayo eyo obuli yennaku kati yennaku essaawa zino maama gy'alimu maama wa Kapeesa yennaku essaawa zino gy'alimu olwa mutabani we okubanga akyali ebweru w'eggwanga ate nga bamubika nti afudde. Mukazi wattu anoonya ssente ziyinza okumuzza tazirabako. Kampuni teyeefiirayo. Abamu bagamba yamalayo contract abalala bagamba teyamalayo contract kugamba biconfusinga bibuzaabuza. Maama naye kennyini ne bazadde ba Kapeesa tomanyi kigenda mu maaso. Kampuni ekyagaanya okubaako kyekola naye nga ate yandibadde bayambako singa kampuni ebadde yasitukiramu mu nsonga eno yandibadde yaddizibwa dda Kapeesa dda Omulambo gwandibadde gwadda dda naye kati ssaawa zino gukyaliyo. Maama ali Maziiga Omulambo gw'Omutabani kuva Kapeesa afa. Kapeesa ava mwezi gwa munandoza nga guggwako omwezi guno gw'omwenda guggwako agenda kuba amaze omwezi mulamba nga afudde. Kapeesa guno gw'omwenda guggwako Omulambo gwe tegunawa kutuuka agenda kuba bwezizza omwezi mulamba nga afudde kyokka nga tannaziikibwa. Imagine naye nga bambi maama we embeera sinungi ali mu Maziiga Omutabani bukyanga afa kampuni teyeefiirayo si byamu ne bambi. Omulamirembe Kapeesa musubscribing Fadi TV.